Nakiga wansiige badde ko kyonsa kusiiga bulwadde. Tabuyina. Abuyina. Ate goli musawo. Kali munenze nga bengena mu church. Oludde wakanga ajja mirundi ng'esatu kasanko mawe waka. Kasamba ndagenze mu church n'ensaba. Ngono musaba nveeka agende. Mukubira mugawe wae wampadde ekirwadde. Kirwadde kinnuma. Tunaso kunsiwa wansi. Kwa kyo simanyi abulanze kati simanyi kyagenda kukolera kati simera bulwadde kibuwafunye. Kozi obumanyi kiki otamanyi oyina enziku nkigambo oyina enziku ali musawo nzimanyi enziku zinnumye nnyo kati bwe nakolanga ensobi mu busungu ye bwe yandibadde nga ndagajjanga nankozesa fo kyokujja nankuba ejjanga nankusanga wakoze ensobi bweti ne bwekyo bakukola bweti njagala odde mu layini bweti ekiro ekikobakako ekiro ye bosi wo kasi waki wagenda wagula emizimu abalokole bati bagamba mujiba mizimu nejiba mizimu oyaba mukamaawo Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Oyina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwetuli amanya bambita Rimasam oba osobola okumpita Metani Club Bongo Land Star tusinzidde 3 ekiro kya leero tugenda kwawula abasajja ku bakazi anti fireworks eza buli kala emizinga twala bagipangayo waggulu eja buli kala purple red pink naye munene gusobola okubano noko bayina okuba abasoka kuwoninga ogukuba guyinza okwabya omutima ogwo abakyala ba buli kala bayingiddewo dda kyekifo ekyasigazaamu ekyasigaliramu empeereza gyotasanga walala bino tugenda tubyogere enkeera saa tubyogere kati naye jangu weerolere ekiro bawayita babaleese dda ndaba feesi empya nnyingi simanyi baba bajje Rwanda ebiseera ebisinga bwe mpulira bagamba nti abakazi Banyarwanda bwe mpulira nawe bagamba so nga 3 ekiro kya leero tuli ku Land Star Hotel opposite Papa's Sport wali kulanga kulala jangu otegeere Papa's gundi Land Star Hotel chechi bw'oluwa ku Papa's Sport sala busazo osale jangu twawula abakyala abasajja n'abaana buli omu adde mu kiti kye ebiseera ebisinga ow'amaanyi tayogera nnyo n'endowooza omwaka wadde ng'olwaliro y'enkomekerero yaagwo Land Star Hotel province nti motels yajja yokka era yajja lwayo tesanga mbalala tesangwa mbalala sio kiri tesangwa mubalala tesangwa mubalala so jango lunaku tulumaleko omwaka tugumaleko nga vibe ku vibe oddeyo sasi kusasi mwebale nnyo baganda baffe abasobosezza okumaliza nga Free Christmas campaign ba single mother buli ayimiridde mukama akuwa omukisa buli kimu kyakoleddwa soda yaguliddwa enkoko zaguliddwa akatooke akammonde akaceere menye kindeke kigwe eyayimiridde mu mbeera yonna soogera ku baatodde nedda bokka nedda abaalidde abaasabye waliwo bannaffe nga bambi
Christmas naye yamusanze wala ng'ali bulala naye n'ayimirira n'agamba nti mukama olunaku luno saagala lutonye mu nkuba saagala luleme kubaayo luwe obugalubirizi era ne kiba saa bonna tubeebaza olwo nno neeyatodde okwagala yakutaddeko ebikolwa nawe tukwebaza omwaka ogujja kitagenda kuvaako abaalidde bo maasosola basingo faaza tubo bamwe abaganirako ddala naye baaliyo Kasipati wankubira esimu nenga ndi mu ghetto naye Kasipati ebintu byo si bya ghetto toyagala nnyo ghetto nze naliyo toyagala nnyo ghetto nanti tekali gitukulidde wakimbande walondamu abaghetto boosuubira naye Kasipati mugere gyonyiriramu nze ndi wa ghetto mu ghetto zeni wa ghetto wali toyi ez'akalina ezisookerwako ezo toyi nga yakalina eyo ghetto gyembeera azize twabaddeko tewalina toyi eyo teri toyi si ghetto si ghetto nayo ghetto tewalina toyi za nkoma eyo si ghetto mwadde mu kyalo sebo Kasipati olabira twadde mu ghetto toyi eba yakalina gw'osula wansi oyambuka waggulu kitegere essuubi teriggwawo so yenaine yayimiridde mukama akutuwere omukisa gwasharinze video zaffe omwaka ne guggwako omwaka ku mwaka nosigala ng'okola ekyo betala kusabira abantu batulaze omukwano gumu okubanga oteeka kaddatako n'okalabamu bakasipati n'okalaba n'ogandekambalaye mbafiireko mwetaagayo omwana ekyamaanyi ekisinga olunaku lwaleero saawa zinawera 6 mwetaaga mufuna ekisinga kimina ku DJ Miss Favor mukazi nno tulowooza nti olwokuba DJ musajja owulidde Miss yankubidde nangamba nti bw'otaleeta Kasipati nze omwaka guno sigenda kugumalako mundeetere anti kati ku ssaawa 5 tunayinga mwaka mupya njagala afune ekyamagero erinnyo limuluma lijja vaamu lyokka ate kati agasigaza ddibu biki byosabira kati awo bajja lizimba ligambe liwone lyokka naye tugaa nti tesoowona lyokka tuyagala faani wasigaza eddibu abeere n'amalibu abamalibu za tebaliyo nebiki byosaba nze musabye erinnyo liwone nga livuddemu ajjemu ekyo ekiwuka eddagala lyerinnyo kulijjamu ebalimbalimbamu plasitiki nolire wa liruma uluma saawa 6 nolikakasa erinnyo kiki ekyakujja mu bulokole abantu bangamba ne Kasipati atumiza emboozi y'omukyalo ly'omulokole sokotumireko omusajja gwata Edward the Great musajja wakabinnyo oyo omusajja banesimanyi bakiki wakabi Edward the Great abikoze akutaddeyo omwaka guno omusajja akwagalidde bwerere ndikulya ku maanyi ge mullo kyogamba Edward the Great wama ate omuvumbisa nnyo Edward the Great nikulya ku maanyi ga Edward gendyako ti buli wanteekayo eri abantu nga balaba nakwati n'omuntu gwe nabyo omusirusiru yageze n'akomitinga n'agamba oyo alimba nebuuza kati ogaye oba gamba otannimba kitegeeanti abantu balina endowooza ez'enjawulo seweno endowooza wali abasiru nabadda tomanyi mpozi tunyumyako ogaye mba oyo alimba ye yabiwulidde nalabanga beka olimba kayaga mulemesa ddembe lyakugamba nti olimba so eddembe lyeri twagala buli mwayo ogere kyayagala baige bakomentinga abantu bakomentinga bintu bya kisirusiru onkubi ayisi ayisi ya bulaka kisha kya bulaka nga tuyabula ya white ne bulaka twabadde mu kuziika kati twavudde mu kuziika sina kukyusa ngoye kuziba bye bye new year bye bye old year kusanga nafuna empya bye new year mwangeze mu kuziika mukulikeyo twavuddeyo bambi naye kwerekerako mama omuntu yaviiriddwako omuntu we tukusaba bambi Katonda akugumye sifiikiye kabangi bangi oba n'abaafa 7 abo ate bannumye nnyo nnyabo omwana myaka 2 yannumye oyo nayasambuka Katonda atutemunzi kutumwana emyaka 2 mukulembeze w'enchansi mukulembeze bwatusukka merife bwatusukka gwerani naawe Kasipati yakukuba engolo myaka 2 ndiwano nesunga bukulembeze mpulira amaanyi amafuta ganninnya buli kaddo nga bwansukka myaka 2 gyatulumye nnyo omwana w'emyaka 2 gyakulumye nga gwe yandibadde awo naye ne tugaa nti obukulembeze bwatusukka tana kyeyalabye
adalabye ku kiddole na mupiira gwa kwanabyeko mupiira mu motoka bambi kyanumye nnyo omuto omuto kibira kinagumira kitya nga ate kugenda owai Kasipati ekyakujja mu bulokole abantu bansaba emboozi bagala tubuulire abantu bagala emboozi y'obulokole Kasipati ju kati yabaaki era kati atubuulire ne bagala bannange nze oli yaŋŋambye tajja kyogerako tali mu muddu ekyogerako gabani yange abaagala okuka kato babuulire lwaki wava mu bulokole kuba nze ndaba kusito wange tewali kimusinga Kasipati ogamba obulokole omukazi obukazi yakujja mu bulokole simanyi omukazi yakolaki n'osiramuka simanyi kati gwa amiidu nze Shakulu Shakulu gwe Shakulu Juma Juma lya Kiganda nnyo Kasipati Shakulu bin Gaddafi bin Amin kwa Amin tena musikira Amin bin Amin tena musikira wino omujjawo nkimanyi nkiraba kyatuukawo mwana gwe nga ngenda bino betugenda ku kyaki okusaba Katonda njagala naina saga naina ngo omukazi yankozesanga oyina ejjinni ejjinni lyakozesanga ekiro mu bwenzi muno muwatomerera ejjinni si jjinni bambi namaani ntegeera kati mu kuzunga muno nenzungira mu balokole bagende baligobe ligende eki omuntu yalinga nkozesa ekiro yali ani kasi baje okusinzira ku mboozi yo webakanga oguntu ne gujja ne gukwambala ne gukozesa yali ani gugomanyi oyo gwaka gwali gwe Illuminati gwali gasambwa edda sebo omuntu oyo yali muntu wange wakula ebiteega Kasipati yali muntu wange kaze nkunyonyera engeri giragira mu bulokole nenge ginabuvaamu nabiki nafuna mu bulokole ebikyamu ekintu kino ekyali kikozesa yali muntu wo yali muntu wange mu ngeri bwati abalokole abo batusiriwazza nnyo mu nsonga zino bbiri omuntu oyo yali muntu wange nti nga nze nkuze simanyi maama wange na taata wange kati mukuba n'omuntu oyo yajja abeere nange kitegeera ankuumenga mu mbeera zonna kati bwe nakolanga ensobi mu busungu ye bwe yandibadde nga ndagajjanga nankozesa fo kyokujja nankuba yajjanga nankusanga wakoze ensobi bweti ne bwekyo bakukola bweti njagala odde mu layini bweti kali munenze nga bwengenda mu church oludde wakanga ajja emirundi ng'esatu kasankomawe waka kasamba ndagenze mu church nensaba ngono musaba nveeko agende munnaye nga nfuna mukazi mulokole nga munyumize emboozi nga ngamba tusobola kigoba ekyo kintu kibi nnyo tusobola kigoba ng'omukazi asooka kujjanga sisita wange nze kati kambeere muganda wo so okubeerera mu mbeera yonna ey'obulamu bwo biki ng'omukazi asooka awo nga yeefuula muganda wange munnaye kati nga bwajja nga yetamanyi waka wange kati nga waika mulagire ne wakajje kati bwajja ewaka n'atuuka nampeza amazina nga ne Kasipati kimanyi nakufunyeko fiiru bakita feeling nakufunyeko feeling koza feeling ate omuganda wamufunyeko feeling kwe mwana gwe nalese okukwagala munnange omukazi kati ng'ajja ng'asooka asabira ono gwe munyumiza bulijjo agende ng'asabira kino ekintu ekijja kikwebakako si kintu wa respect bossi wange sebo mwe respect bossi sijja kuwa respect majinni oyo bossi wange n'omuwa respect kwanza namaani mmutegeera pakusimye mukubiri era bwe namutegedde natumuwa respect era kati ndayo ebintu bikyuka sana maani mmutegeera ekiro ekikwebakako ekiro ye bossi wo Kasipati wagenda wagula emizimu abalokole bati bagamba mujiba mizimu nejiba mizimu oyaba mukamaawo bannange oyaba mukamaawo ababosi wo abamukamaawo ng'olina omutegeera womutegeera najja kukutegeera era akulage nti kino kyokola kibi kituufu oba tonamutegeera oyagenda mubalokole bakusabire nga tebikyuka oyagenda mubalokole bakusenga nga tebikyuka webuuza laki tebikyuka naye ngaoyagala bakusabire ono akukozesa gwe goga nti akukozesa bamuyita bakiyita abalokole bakiyita kawuula okukuzimu gwa kawuula fire kati abalokole bakiyita kawuula oyo aba mukamaawo bannange naye gwe Edward the Great yafuuka akyaliwo mulokole Edward the Great mulokole yakoze ne church ebyaddala
nafuna n'omunagiro omunwambo weguti Omusapule era abajja mu kyaki bagamba Edward the Great muyimirire tumwanirize ekibbo kya Edward the Great kyakati kibaamu ssente azijjamu nga tebanakuzikuŋŋaanya bazibala oba yafunye ogwo omusapule omunene ogwo ogw'abafiishi wakanyumya ku mboozi wakadonkamu aw'omusapule ali ebisiyaga kati yogera ku fish bajagamba omusapule nedda sebu togwogerako edda tomusibako kintu ekyo ajja akawuula amugoba ajja agobe kawuula kati munenga nze omanyi siri musajja mwenzi nange nga ngwa mukwano na mukazi oyo mwana gwe ne bwendi wano sinabitege feeling nawe zikula feeling nange zikula ati ngomayo omuntu aluddewo okuva n'amakazi Kaspa toli musajja mutimba sisulidde kiri siri musajja mwenzi Kaspa toli musajja mutimba mwenzi toli mwenzi Kaspa kali gwado gandi mwenzi mungereki faku bine bimumpayiriza Kaspa toli mwenzi siri mwenzi just kale abantu bakuwayiriza bakola na chaka mwenzi Kaspa gwali batidde mu lodge si mwenzi oli yankwana Kaspa yakwana landlord we si mwenzi na ingo sali ebigambo onango bya ku nyumba kwembeera Kaspa tajja abasiyazi ku bisiyazi ate ekyo kiri gundi kiri gubakita batya nga olaba Bobwani wali mu kuba enjiri ye eyo protest vote kanange ni protest vote yokukyusa abasiyazi bafuuke nomo tulwanyisa bisiyaga olwalwanyisa nguzi biki kubba madagala nze nwanyisa kisiyaga ojja kukifiirako paka nga kivuddewa nina ofiira ku kisiyaga paka nga kivuddewa ojja kukozesa buli kakodyo Kaspa lwakuba naye wenagenda mu balokole bano gye nafunye omukazi yampadde ekirwadde tusooka tunyumye ajja agamba nfunyeeko fiiru aze tusuze naye kikolwa nga wayanguwa Kaspa ate tuli mwenzi ate oyinza ffe tetulwisa bintu baganduyisa ebintu abatali benzi temulwisa bintu tolwisa kintu kiyinza okuwola moto girenga ekyayo oyinza oba okyali awo ng'agwa mu ba edi beswanta omulamuzi olina okukola ekintu mangu egundi nga esaati ajjemu n'essaati akola obuuma kati awo nze neŋŋamba omaye ekiriwo kankozesa obwangu buno tebakinsoona ekintu kyange ekirokole fero kyeyayimbako ekintu kyange ekibulira enjiri bebizina mu kyaki afuna omukazi nga mutuufu abazina mu kyaki abo tobaŋŋamba tobanziramu abo abakazi abazina mu kyaki kibakwongera anti yampa ekirwadde eddagala ly'emmira somayina kumanya mwana gwe nasooka nensiyirirwa obuntu nga bunsiba mpula akantu kansiibwa ne mugawayo omwezi gambirawo direct galo owa ebintu nga bitansobola okunsiibwa kumimwa kuno kwakuba nnyo emimwa eno wansi kugundi babweta gumubbiri nakusiiwa obusajja bukusiiwa nga omuntu nga butansobola okunsiiwa naye ku maddugo obupiira bwabakola kimu obupiira bwaggwawo ku olwo kyoba omuntu w'ekisiraani banne bwatomera putulu edi omulamuzi yakuba ku putulu ndaba yamutembeya alina n'omukazi bamuyita jjejje bamuyita ani ff beauty para batunda putulu enaku zino edi gwatembeya tumira mpeke tutumira putulu ate enaku zino tambula nnyo ne edi ajja kukutwala akubise putulu mukwate abakyala mbalaba nedda ssebo kati munnange nkuba ekikazi owaayo obuntu nga bunsiiwa kiŋŋamba kati wabadde ki kozi obuntu bunsiiwa obuki obusajja gamba obusajja bunsiiwa kigamba obusajja buli mu kunsiiwa kokyo nze simanyi kikuluma kati ne muyite ye muyite ye tomuyita kokyo muyite ye mwana omukazi oyo yantama omukazi oyo yantama ne mulowoozaako nga singa emuloka ziiza ssaawa 7 yasimwayo oba wanyiiga Kaspa ati obusiraamu tebukkiriza kunyiiga kusiba busungu nsonyiwa abasiraamu tuli bakambwe ate nnyo gwani enyeyo obusiraamu Shakulu bin Amin kumanya Amini bye yakolanga Shakulu tosiba busungu obusungu bungi nakati bunzita kubanga obulwadde bukyannuma mukubira mugawo wayi wampadde ekirwadde kinnuma butanasa okunsiiwa wansi
Kwa kyo simanyi obulanzi kati simanyi kyagenda kukolera kati simena bulwadde kibu wafunye. Kozi obumanyi kiki otamanyi. Oyina enziku. Nkigambo oyina enziku. Ali musawo. Nzimanyi enziku zinnumye nnyo. Baga enziwe kuluma omulundi gumu tekuddamu. Brad nze abasawo bamanyi ndi mulwadde wa nziku. Abasawo bakimanyi Kasipati ku nziku. Yamusiima. Muri bwe muti. Era omusawo Lilian akusala amalodi. Andi yamanyi okujijjanja. Botukayo ng'ojjayo mutaka omuteekaawo. Simugamba nti mutaka muga musawo lunafunye obulwadde n'esimala kyakkola. Bulwadde bwaffe bwazzeemu. Bulwadde bwaffe bwazzeemu. Ne Kasipati lwaki toyambala? Ne muga musawo ngezaako. Ne kendabye ne mali kali fresh ate kikaba n'enzika. Kasipati okebeza maaso. Sikebeza maaso. Ate kikyo ate enziku yakebeza maaso. Ati okebeza amaaso kwe kulaba omuntu oga oyo mulamu. Enziku. Gwe kimanyi abaana abanyiri abalina enziku. Kale naye kusiba ku bakazi banyirira bigambo bwe bityo binene bya. Kati enziku eri mbawala abe Yerusa abo. Abala abe Yerusa. Enziku eri mbawala abe Yerusa. Enziku eri abawala bano bammere. Batambuza mmere. Abe Yerusa abatambuza mmere bagwa ddulo. Anti yo kasito mugenda ko gwe subira ekimu nti ogenda kusiribwa. Yerusa. Kuba omuntu Yerusa ataaga ate kunaaba. Abeerusa batu bagala kunaaba. Ate baagala onaaba. Kasipati. Baagala okweruka babeere baki? Kasipati. Beeru. Wadde kireero Kasipati. Andi nze nkunyonyola. Tosala ku bantu bigambo. Nkunyonyola ebintu ebyakanuma. Tebanaaba. Omuwala Yerusa kunaaba kizibu. Olimba Kasipati. Era kati awo amagezi genko kati gwe tafuna nziku funa omukazi agenda ko mu sauna kizibu kya musanga mu nziku. Obo ina kikampuni kya sauna kyoko. Omukazi agenda mu sauna kizibu kya musanga mu nziku. Lwaki sauna ejocha? Eyocha. Ne Kasipati mugenda kujja obulwadde mu sauna Kasipati. Waliwo akantu ke bateeka mu kabanga kalobu. Kasipati guno gwe mulundi gwe sigwe mulundi ogusoose Kasipati okulya mugaboozi ago. Musirimu takwatira mu sauna, enziku tekwatira mu sauna. Kasipati mugenda kujja. Sirimu akwatira buli wamu. Ayi sirimu okukwata kiba kisiraani kyo. Kakati lwaki ogamba nti mu sauna enziku tekwatiramu? Adi sauna kuba kwejjanjaba. Omukazi atwalina omukka gune gumupa bulungi. Obuka ne buvaayo. Kitegeera obuka ne buvaayo nabanga ali fresh. Teze enziku tekwatira mu sauna. Funa ono omukazi ku Lanista we tuli wano wennyini. Ogenda ofuna omukazi ku kkuba wali Salama Road. Webake nabo ojja kuŋŋamba. Ne baki? Funa omukazi wano ku Lanista. Ne baki? Webake naye. Kati ojja kuŋŋamba Kasipa ekituufu kye waŋŋambe. Kinafunye ku Salama Road kika. Sikitegeera. Ate nkugamba eki. Funa omukazi wano ku Lanista we tuli waliwo sauna. Teriiwo. Ogenda ofuna omukazi ku Salama Road. Obatwale. Bonna kati ojja kumupisa Kasipati ndi wano nfaale kya ku mpeke zo nzimanyi. Omulokole yali wa Salama Road. Ate yali wa Salama Road era. Leka leka naye kuwaayiriza Salama Road bote. Yali wa ku Salama Road nga kwabuukira okwo kweyeetalira. Kwazungira nadde onakkirira. Alinda bakutuga. Ne omukazi oyo. Simena kya mukoli. Omugamba awasize enziku. Kingamba nze so akusiiga nziku. Sigimanyi nagimanya. Ate omuntu yenna gogana abagimanyi baba kimanyi ande babakazi kwa mukazi waba n'enziku tena kyemukola kwa baba yaganya omwebakako. Baletera obwagazi. Baletera obwagazi kati go musajja nti ojo amaddu galera. Ati webaka mu dakika 2 ng'oli akakusiiwa kasoka kusiiwa kungulu okwo. Sajja. Kungulu olwokubiri akala ko kubanga akatujja. Olwokusatu kala nsoleeta obusira. Buli feezi zonna ozimanyi Kasipati. Ati nze nziku ngimanyiko nze girlfriend wange yanzijanjabako enziku nga sigwe nalidde. Naye ng'omanyi obuzibu baddewo enziku ekwata nnyo nga toyinaamu ssente. Bw'olyango oyinamu ssente tekwata. Tekwata. Kasipati ebintu byonna byogera nga bifu. Enziku ekwata nga toyinaamu ssente. Bwogera obuuze buli ajanjaba enziku ajenjajabira ku looni ku bbanja.
Enziku yankutte banaye. Musawo nkuba empiso ngenda kusasula enkya. Yamba. Enzita. Ugenda obuuza abasawo bonna. Buli alwala enziku ajjanjaba nziku nga zine sente cash. Bajja na mpola. Musawo nyamba bambi nfa. Pola empiso. Twalo 7. Nziku ya mtwa 7 nti ya bei. Standard price ya 7. 7 gugwa ddi. Empekeze 3. Okitegedde nti njimanyi. Kazibati. Ennumidde ebbanga. Musawo Lilian yangambye manje 7. Wagendayo. Gwanziku. Wanjaja. Kazibati. Gwanziku. Wangamba oli mulwadde. Owaye. Alenziku bajogera. Waganda fuye mwekisijja kijja. Tebajogera. Musawo ngamba meta kino okubajayo 7. Tebajogera. Kazibati wagenda mu bukaba bwo. Biro zisula mu nze. Mama. Migo 7 nogiteekayo. Era enziko yangoba ku bwenzi nti yonze bulenegana n'omukazi ensitambula akapiira njifuna ekiseera nje nagifunamu ezo bajala buli kadde kubo gambi bamu nakasente enziku tebaawo ali balamu awo bwenzi bwentera okukola nga siinamu naye wangaye toli mwenzi banneegombye kuliko sponsor akwegombye sponsor yateeka ekirwadde wakasiga abakyala babike kaloka kusiiga bebasiiga anti olwedde ogijjanjabidde emyaka emeka enziku ewona ogambye enziku ekumidde omwaka nga bakusiiga singi mwaka nga nakuddamu buli gwenfuna kusala amalodi nansana byebimu nansana salama lodi nziku kale nja kukyusaamu genda kukololo tubatayo karantini tugenda ziteekawo tugenda kiteekawo anti kati kebakoze ku olugateekawo akantu katubapima tugaba pima abakazi b'okusala amalodi tupime okusala ogenda mu bitundu ebirala teekawo tukebera enziku tosiiga baana b'emakindi ate enziku ng'ogije kusala amalodi nansana olina okubaako wookoma abaita batya mu lubijaawo nansana koma mu lubiji tosala enziku efuuse problem tugateekawo akuma nga nakana kabeera mu baraka nziku detector kakaba ono alina enziku kabalangirira ono wanziku muva kusala amalodi omujambuse kololo ekololo teriiyo zibu kyagisanga abaana besala amalodi nga babeera ekololo balimba naawe sya ng'oli ateekamu bona agenda kololo mutwalo naye sala amalodi ng'ogitadde nnyo wansi ati beefunye ebirwadde ebisinga omukubiri omugabo wansiize enziku mulokole nebyobuukabuuka mu kyaki bujjo olina enziku okyo nze siina birwadde ebyo ŋŋamba mbu katonda abiwonya katonda awonya ebirwadde ebyo nga ebyo nemugamba olina enziku twekebeze kwekebeza yagaanirawo ku bigabo byeyampeereza mu kwekebeza mbikuwa ojja kukakasa ŋŋamba ye alina ekitongole kyakolamu kyaki awo navudde nempanika nenga mwana bituufu bya ddala ekitongole kyakolamu tebeekebeza ngo tebeekebeza anti awo nawanikire nenga tebaaba ekijja kyonna mukama gwamanyi twekebeze twejjanjaba nze nkwagala naye kati twejjanjaba enziku nze nina ekitongole kyenkolamu tetwekebeza nziku twekebeza nziku kitongole kinziku limited oba enziku naye kasipa tuyinza okuba n'omukyalo egwa musiiza enziku ate kati nga nze njijjawa sikisuubira nti omulokole alina enziku abakazi balina enziku kizira ku gyenvuddewo obwobwe enziku ogimanyi nze ngimanyi nandibadde nkubirako omuntu omu n'akunyonyola enziku engeri gyerumamu awo kyanga mutajingiwu naye enziku etera omuluma naye enziku etera omusakata naye enziku etera omuluma nze gani enziku yannuma wakusala amalodi otali muvuga kusala amalodi atamanyi enziku kusala amalodi eri atagimanyi nansana kitokota kakati olwokuba omulokole yakusiiza enziku noga kati kankyawe katonda nsiramuke n'okusiramuka nante ebigabo byajja uliriza ebigabo byajja nga ŋŋamba yandala katonda afaayo nnyo gye tuli ffe ababiri nze naye abamanyi era nga baba mugenda okugenda mu kikolwa asooka kufukamya ne musooka ne musaba mbu
nenga zorosaba musaba mulaba bwende ngati ono muyaye Omukeneka. nga mukeneka nga naye mutima gwangamba dana kyagala okunsiigo omutima gwangamba ono nga yaye nakyagala okunsiiga namugambye amweza mbese namugambye gwomanyi nti gwoza wasiiga muntu tewasiiga muntu wasiiga musambwa musambwa enziku ebukwata nemunga gwasiiga tewasiiga nze kwaye nangamba yana nakirabirawo nga nkimanyi toli muntu wa bulijjo yange nakirabirawo nga nkimanyi toli muntu wa bulijjo nga njagala nkokoleko kakase kyova nakusiiga enziku kankulaga message njina wano yagimpeereza ningamba bano abantu bate yamaze nakkiriza kugaya yamaze nakkiriza nampa ki message nenga bana abakazi ebyaddala adikopu mwogera ndaba kyati ejjudde kati okumanya muyaaye kati okumanya muyaaye okumanya muyaaye mwe yaŋŋamba nti mbuye mbukimbu abantu bajafiireyo amaddu abantu bagenda gisoma nimwogera biki ebyo omwana ne message azisiimuula ozayi wazisiimuula kitegeera oma okuweza azisiimuula laba bw'oba walina ebirwadde ebyo mukwano tosobola binsiiga omusindikidde wali mulwadde wali mulwadde anyakulaga eri gyeyaŋŋambye mbu nakimanya toli muntu wa bulijjo kasibati enziku ngaekuyombeza nnyo enziku already yawona ate yawona ate sente zenasasula mu ddwaliro emitwalo 7 gyaki tenabawona si kyagisiimudde gibamanja gyaki tenabawona ekyannuma yayisa akabbo twongere okusasula bakujjanjaba enziku wasaposalinga obwenzi yagenda bweru kugijjanjabira bweru yaga kugijjanjabira bweru tenabawona munsi ki oba ngende London bannaaye kubanga n'abayindi bayinza olemererwa oyagala London kujjanjaba nziku bagijjanjabira London wakiti wano yeganye enziku wano yeganye kirwadde kyakalubye tobanga oyagala kusomosa nziku gifula international twala nziku kutaka lya Queen wali yakuuma ssebo kayinza okukebera cuu ne kakabirawo kagamba ono infected naye kasipati zekimanyi kiri kimu kasipati kyogamba ekyaki ekuŋŋaanira mu baki ekuŋŋaanira mu balemereddwa balwadde ba myoyo baba balemereddwa ne bajja kyaki ddwaliro abaana bali mu kyaki omwo nga balina ebikolwa byebakola byebakoze bagenze mu kyaki benenye tebeenenya brad walabira nti omuntu si mutuufu ye muntu omugamba nti wansi ekyo alina okukulaga ebintu ebyekisiru bitya naleka okuweereza mesezi ez'ekisiru nga wuli waganye mbunze nakigaa wansiiga ebaddeko kyonze saa kusiiga bulwadde tebuyina abuyina ate gwe oli musawo gwe wayendekuza ebintu brad abuyina namugaluge tugende bakebere ge bagikebere batogirina koye nanga ekigambo kyanga yekikampani gyakolamu akagwo zisoma jogisoma abantu bagitegeere kampani mwakola tetulimba kampani mwakola ndalamu sijagisoma ndabe kampani mwakola yagingambe nenga voice note yabisimudde otegere nti muyaaye ndabe etimya shuwa yunze nkola kitegedde oli omuntu akola mu kitongole ekyo nga tali ekyo aliokumansa nziku tugamba byakola mu kitongole kyenziku abalina enziku ayambako obuyambi teri muntu akola mu kitongole ekyo nga tali ekyo taliyo simu wagiteeka mu motoka ogiwulidde Subaru ndi wa Subaru nanti okitegedde ekitongole adoga nkulimba
kalinze yangambye ekyo akolayo kuyamba bantu tosobola kukolayo nga toli kintu ekyo nzikunge kutabudde tosobola kukolayo nga toli kintu ekyo ate olwokuba nti kati omanyi kyoba naye yerimbika mu bulokole kuyisaawo bibye anti nange kino bulokole gwe wekka omutuufu Kaspa tokyawa Katonda lwanziku mulokole wafuna omulokole mu kyaki yayimbira katuuti n'akusiga enziku Katonda abantu we batalina obbawonya abantu ekyaki eyo agitonyesa enkuba bonna bafiiremu ate bonna kyaki bakusiga enziku Kaspa anti ye muyimbi nawa kyaki kyokama olaba musumba yava ku mulamwa ng'asumba omuyimbi wa kyaki omanyi nti abayogana omusumba bulungi be batusikiriza okugenda ku kyaki tusabe era nze omuntu yenna kati ajja mu maaso ge nga ŋŋamba mbu jamunne ku kyaki yaffe osabe biki si kyayagalirako ddala musumba yasobya olwo ate abayimbi b'okukituuti abayimbi abo nti batusikiriza ffe ogenda osaba okimanyi nti olaba ekiwala nga kiri biyita ku kituuti ogabwe nja kusabirangaawo Kaspa kirokoka gende wa Pastor Tom oyo musajja mutuufu nno kati lwaki ogenda mubali abakumenya omutima ng'omanyi omutuufu gyali gende wa Pastor Tom nono yanga togenda wa Pastor Tom yanga togenda wa Pastor Tom eyo jangu ewaffe kitegedde genda wa Pastor Tom naye shakulu tasobola agenda temu wa Pastor naye Katonda wamukyaye mangu Kristo wamukyaye mangu bye bimu si yenkola ze Allah y'omu ne Katonda kituufu naye tokusobola agamba nti ekyanje mu ddiini eno nenyingira eno nziku nasanga omukazi ng'ayimba katuti nansiiga enziku aye n'amala n'andaga tafaayo nakumanya bigenda mu maaso omulokole gyali omutuufu bw'atyo ye nga ye simulokole mutuufu tujja musalira musango ku Kaspa ekyendowooza kiri kimu Kaspa ati profile yo Kaspa ayane gwe yagambye okwana basiyaga ayane gwe yangambye kane negenda omulabule kwa nengena mulwaza mwali mukwana mwenna simanyi watu we yangambye nenseka ne mugagenda olwaze neze tewalwaza muntu walwaza musambwa Wana mugenzi siri muntu wa bulijjo gwe badome wadde muntu wa bulijjo siri wa bulijjo Salama Road yabadde kinasana wana mukazi oyo bagiteeko kafyu Salama Road bagiteeke mu karantini ne nasana babiteeke mu karantini bituyitiriddeko kati tulwaza mu Kaspa enziku mwana mulwaza Kaspa enziku twala omusanvu gisasulikika sasula nyumba namba Sasule eddwaliro empeke twayisasula wankozi bakyamanja twali tuli mbadde nsasudde emyezi gyange emeka 2 egy'ennyumba mangi mazeeyo tusala 3 naye kati sebo tusasula ddagala Kaspa Bobi Wine alina amasannyalaze nakulabye mwasinkanye mutya gundi twawadde Buvuma twawadde Buvuma eyo n'omusajja oyo bwekyo nakyali alinga nze tuli ba bulijjo tomuteekamu ebyo alikumpi muyita musamba tomuyita musamba pulezidenti w'abantu tetuli ba bulijjo amaanyi gabadde awo wamukuteeko mu ngalo saasembedde nnyo naye bataano be bonalona bandabye akwa yabadde yali Kano kati nze ate nga nze ndi maaso awo kuba tugeruge tumulire fe twamuyimbira eyo Buvuma oyimba nina omuyimbi muyimbi ki Simpokira tulina oluyimba batalonda Kyagulanyi twagenda tumuyimbira eyo Buvuma naye omusajja oli alina amasannyalaze oba feezi mmeka baga feezi mmeka esinga oba ezakabi wano firi feezi agikubisa alinaki ali mubamu 100 feezi tumuwadde nnyo wali anti bulinza twava okuva ekiyindi ku mwalo awo ka town akali wakatalo okugenda Lugazi nga wonna wakwatiridde abantu temulinayo muyita Kaspa juu kale kyasinga okummalamu amaanyi ye Uganda Police abantu baagala kubuuza ku Kyagulanyi abantu bakubirawo tear gas kale bakuba essasi n'endowooza bakubye guno omukono nengukeberako mukono gwo nagukeberako nga kweguli ngamba neme bagukubye naye nga tuvaawo abasajja bakuba amasasi nga tuvaawo
tugamututtire wano twakola mukulembeze twagala mulaba kali mami najja n'omukadde video tebakala najja n'omukadde nga yambadde kafulaga ka Uganda ani omukadde mukazi mukadde bana bakoota ani ajja naye nze kino mulaba mami ng'omukadde awaga nenga bambi bonna mukutte nenga sajja ono banno bali muki mwana bwe nebuuza nenga ni Bobi Wine oli muki singa ade wamukutteko naye mbadde ngina kukwatako naye kati sina kintu Bobi Wine onkwata kwa Bobi Wine mukwatako nga wenjagala wemba nkwata mu taxi kite Bobi Wine bamukwatako wamukutteko nabadde nakutidda naye ya namukwatako sinanchi kujjeeko tuwamukutteko sibandegalega mukwateko kyenkana ki no monganzi mbadde manyi wamukutteko nkujjeko ku masannyalaze tomulawo nga akubye nga bwenkubye byebyandawo byebimu tondawo nga abikubye kati lwaki sinadala kino ekisaati akikuba nnyo abikubanga eno gyeyabaddemu yabadde Masaka tolina bullet proof njerabiddeyo kale singa oŋŋambi bandikutte njirina nayo njirina nayo nje abantu bayabuuzanga ate ono ng'ogikubye ate ono nga bakubbe sasa nerikuyitamu bullet proof bannaye gayitamu sebeera gayitamu eyo feeke yange feeke ey'omukulembeze origino tegayitamu gavaako bwegati olimba tewamulabako namusemberera ne kale saamukwatako ogikwatako noginyigako era yo yaka yakyuma nja musemberera Bobi Wine yakyuma ngenda gendayo ekamooca waka ngenda gendayo ekyusa kala waliwo ebe ya black nebe ya white ekyusa kala eba ya red anti ekyusa kala negwe omusajja alina amasannyalaze okyala alina amasannyalaze nakakasa ku lunaku olwo nali kale Bobi Wine bukyangafu kwanako mukola naye mbuka kuba MP nga tumweta kuba MP kwa twakwana ne Masembe ombi Masembe kati awo nemba nga ndudde obeerako naye kati nga mulabira buli ku ssimu yayo kuno ku TV nga simu Sembe nasembe Bobi Wine nawulira ensisi sisi yampitamu nempulira newonerawo awo enziku yali eyaga kukakkana bukakkanyi yannuma sebeera yannuma naye nga ngamba nina olaba omusajja ono leero ddala nagenda mpenyiranga omukadde mukutte mugajajja olina otuukolaba oyo omusajja mugajajja olina otuukolaba ono omusajja ebyaddala mugajajja olina olaba Bobi Wine bwafaanana va ku bino byomubuliko ebyedda kasibati jo magezi kigwe wadde abantu ku kyaki abalina enziku amagezi gengenda owa abantu bonna okwewala enziku amagezi gengenda owa abantu bonna abali eyo mwewale nnyo okwana abakazi ng'omukazi otagendako mu sawuna mwewalire ddala nnyo okwana abakazi abatagenda mu sawuna balina ebirwadde bagambe bakozesa obupiira ne protection kimala akapiira kizibu tosobola kukozesa akapiira lunaku lulamba okasobola kale nze bwe nazzeeko kati siina mwana kati siina mwana nkufunye nja kukuzaalamu ofuna lunaku lumu nogaa nja kukuzaalamu lunaku andi ebikazi byayegomuze nzaalamu omwana kitegeera nekyo kyaŋŋamba nzaalamu omwana tukole famire nganze wesina famire tukole famire nze nakyo nogaa tululaavu eno nendabanga tuli kuki kumulamwa kumbe kigenda okukumaala kigenda okumpereba ebintu ladde era mwana gwe neevuma olunaku neevuma okwagala ozaala kwamanyi njagala nzaala omwana kwa tugenda mu kaseera kazibu nnyo omwana abeerewo nga fe tugenze kulwanirira eddembe lye kwa tugalwanira ddembe omwana abeerewo afe tugenze kulwanirira eddembe kati omwana togera muzaala ate omwana mufuna enziku ekulemeseza funa omulala muzaalemu ate omukazi w'enziku afuna olubuto omukazi alina enziku tafuna lubuto bamuliirawo nga yakayingiramu bwat kati akawuka katemu nnyo kamugayizaawo kamukkiriza tekamukkiriza abeera mu lubuto omwana omukazi kamulirawo nga wakamuteeka mwana girya mwana andi omwana agenda okujja nga aliko kyamu omukazi yalina enziku oba naye wamufunisa olubuto
tazaala akana akalina ekikyalo sisobola enziku tesobola kakkiriza enziku ekalirawo kyokka abaana bokusala amalodi nasala tebafuna mbuto abazaala tebazaala kuba abakazi benakaba n'okusala amalodi wasinga sirina baana webaka nabo ugenda bugenzi njagala kuzaala sirina mwana tugenda mu tayimu yakunoonya ki tunoonya generation mpya tulina abaana baffe tuffe nga bo webali kitegedde tusiibula abantu nga tubagamba tugenda mu mwaka omupya omwaka omujja 2026 mwekuume enziku eruma sirimu gyali mugule obupiira nye tekambalikikira osobola kukambala akapiira tosibula abantu tosibula kamba isubulire togenda mu kikolwa kya mukwano nga tolina kapiira sooka okebeza omwagalwawo naawe ate bira bavunanyizibwa okebeza leero tekitegeeza nti ate mirembe na mirembe olwo kiwedde wabula ne bwomukebeza leero nga mulamu naawe bira bavunanyizibwa ogambe nti bannange obulamu bwe bugagga njakula ku baana bange bazadde bange n'ensi ey'enkya nga nkyali mulamu kyonna kyekiri nze nzikiriza nti kitandikira ku bulamu bwaffe kitandikira ku mibiri gyaffe na myoyo gyaffe tukuze omwoyo gwo ng'oyita mu kusaba Katonda tova mu ddiini kyolimu kyolwokuba nagenze ate bwe nayingidde mu kyaki faaza nakola kino bwe nayingidde mu gundi asha nankola kino nkyaye Katonda bwe nayingidde mu muzikiti muwalimu nakola kino nkyaye obuyisiraamu nedda Katonda takola ekyo ne mu kyaki mubeeramu abatali batuukirivu si buli abeera mukomera nti aba n'omusango bangi ababeera mu komera nti balina musango ne kyaki bwekyo bweri si buli abeera mu kyaki timutuukirivu mwewale nnyo okupima amaanyi ga Katonda nga mugapimira ku bantu enjiri ya Kristo esomeza kwagala kusonyiwa nakwewaayo olw'ekigambo kye tubuulire enjiri tetugwamu maanyi kubanga obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza tetugenda kuseeya kubuyingiramu bannange Kasipati yagambye Shakuru bin Amini olwokuba omukazi yamusiize enziku n'akyawa Katonda anjukiza akayimba ka Bugembe nti wano bakubbako kagaali bwotyo n'ovuma ekika kyo kyonna n'otuswaza abalokole twaswala dda yiga okuwummula okamanyi omubi sitaani ng'akulumbye nga n'amaanyi googo n'agagenze osabye muli owulirokoye kakkana Yesu yayamba omubi sitaani bwakulumba bwakyo n'amaanyi nga ne bw'ofukamira osaba essaala olabanga ku kisenge kw'oteeba omubi sitaani yakulumbye leka nsabira abantu nanti saba bane muli omwazibize tusabe tusaba Mukama Katonda gwe obuyinza taata gwe yakera ku makya n'otonda abantu bo mu nsi muno Uganda n'otuwa amaanyi amaaso n'okulaba taata tusaba otuwe amagezi n'okutegeera tusobole okusomoka omwaka guno ogwa 2025 tugende mu 2026 omwaka gubeere omwaka ogw'essanyu omwaka ogw'emirembe omwaka ogw'okukola omwaka ogw'okufuna njagala buli omu abadde ku puroguramu eno nga atulaba leero Mukama Katonda asobole okufuna ekyo kyabadde asuubira kyayagala kyalwanirira okufuna asobole okukifuna era abeere eyo nga buli kimu ababadde abalwadde bawone abadde mu ddwaliro mbasaba mwenda muwone abalema mutambule abadde talina mmotoka ogifune atalina nnyumba ogifune abadde talina mwana ng'onoonyeza ezzadde libadde libuze saba Mukama Katonda 2026 akuwa ezzadde zikuleme kulya abaana bo nze nga nze ngenda kwewaayo basabira sigenda zaala kati siri wazaala kati nisooka okununula abalala abatalina bakuzaala mweraba